mpulidde ne bano ba Abedi Bwanika was nothing mu kabiina aka PDP nga ne bwero si wanu tasobola kubuwangula nga yakona n'akabiina ke kati bwalaba wali amasanyalaze najja yekukuutirize ku NUP wali amasanyalaze kakati wababala okumuwa ku masanyalaze ng'alinga battery y'emmotoka ebadde yaweddeko n'omujjampu sitantinga n'ayagala okujja akutomere kubanga omujjampu sitantinze ku battery ebadde yaweddeko kakati ono Abedi kyakola abantu b'e Masaka bamanyi kye baagala. Baana ba taata njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbeebaza okutugoberera ate entakera enkya olunaku olwaleero musajja mukulu Abedi Bwanika kwoteeka Mathias Mpuuga Nsamba nga bakyefudde ate obaolyawo bannantagambwako mu kibiina kya National Unity Platform era nga bagenda maaso n'okubeera nga boonoona opposition. Enkya olwaleero Dr. Kizza Besigye avuddeyo mwattu n'agenda maaso n'okubeera nga akambula ku ddoboozi. Kati nno ntandise ne ka vidiyo ako aka musajja mukulu amanyikiddwa nga Lutamaguzi Ssemakula omubaka wa Nakaseke ng'agenda maaso n'okubeera nga atunnyonnyola ku musajja mukulu oyo Abedi Bwanika. Nenjagala okubeera nga nkujjukiza mwana wattu nti si gwe mulundi ogusoose era olunaku olwaleero Besigye avuddeyo n'alaga obujulizi butya enkwe zajjudde alina musajja mukulu ono. Jjukira nti yavaayo emabegakawo n'agamba nti SGA oba Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform amanyikiddwa nga Lewis Lubongeya bwali mbega gwe babateekamu era nayogerera ekibiina kya National Unity Platform ebigambo byali bingi nnyo nnyini ddala bye tutayinza genda maaso nakubeera nga tuddamu. Kakati nno luno olutalo lubalusewo wakati wa Honorable Betty Namboze kwoteeka musajja mukulu Bwanika ne Mathias Mpuuga Nsamba. Kakati Besigye abiyingiddemu. Nga bw'eri enkola yaffe nkusaba vidiyo eno ate soko ogimpeleka like etambulire ddala etuuke ku egwandyagadde agende maaso n'okubeera nga naye agifuna ate era nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala soko subscribing ate tweyongereyo obutereevu. Njagala obbeebaza mwena abasubscribinze wiiki eno tuweezezza 1k subscribers. Ekirooto kyaffe wiiki eno kugenda maaso n'okubeera nga tuweza 10k subscribers. So kati ate nga kisoboka cause tofuna views ezisukka mutwalo n'okudda waggulu. Kakati twagalayo basubscriber mutwalo. Let us do it. Nze naawe tusobola. Kakati nzikiriza nkwa vidiyo ya Dr. Kizza Besigye nga nnyonnyola enkwe ezijjudde mu kasajja kano akamanyikiddwako obulungi nga Abedi Bwanika. Ozeewulirireko oba weerabireko naawe twejjagenda maaso nagamba nti beyond the newsroom where untold story is revealed. Weerabireko. Bw'owulira Abedi Bwanika byatambuza bw'oba olimu okutegeera wandibadde otegeera Abedi Bwanika kyali. Abedi Bwanika buli omu ndowooza akimanyi nti yeesimbawo ku bwa president. Yali candidate nange nga ndi candidate. Kalulu bwe kaggwa nengenda mu kooti kubanga babbye akalulu. Nennonda balooya abasinga obukugu mu kibuga muno ne tuteeka petition y'amaanyi nnyo mu kooti ensuukulumu mu Uganda. Mujulizi omu ku baali ku mwanjo ba Museveni abagamba nti bwe yabulimba kalulu katambula bulungi, temwali kutulugunyizibwa, temwali bubbi, temwali ki. Abedi Bwanika. Kale ekituufu kyewuunyisa ate era nga toyinza genda maaso nakubeera ng'okikkiriza nti omuntu bwe muli ku ludda olumu oba lwe muyinza ogamba nti tuli ku ludda oluvuganya ng'avuddeyo ate n'ayimirira okubeera omujulizi gwe gwe muvuganya. Ekyo nno kiba kyeyoleka bulutereevu nti oba oli awo mubaka wooli ate gw'ovuganya. Ensonga ng'ezo abantu bwe batyo tusaba busabye Saala Katonda bagende nga ba implantinga muffe abatujjemu oba mpolampola oba ababajjemu. So kankuwe vidiyo ogende maaso n'okubeera ng'ogyeba n'obwekkaanya obw'ekika ekyawaggulu ku mbeera musajja mukulu ono gy'alimu amanyikiddwa obulungi nga Abedi Bwanika Dokita
Omugalatiya. You need to look at our neck also and understand how this political party is run. I saw our neck for the first time. First of all, I don't know when they were elected. I don't know. Aren't you part of them? I want to be fair to you. And for us, the members of parliament, we don't belong to the NEC. In the NUP, members of the parliament, they don't have any organ where they belong. It is a very interesting political party. One time we were called in, I think it was in Indeje, to interface with the members of the NEC. I saw them for the first time. Who are they? I saw Nubianili. I saw another man, I think he's called Mosh. I saw another one, I think is either Mick Wine. I saw, these are very interesting. I hope you're not kidding. I hope you're not kidding. No, the political, I mean, of course, their response, now they are going to abuse me. I've given them a platform to abuse me for the next 1 or 2 weeks. That's how our party responds. But I saw them for the first time. I don't know. Who introduced them to you as NEC? The president introduced them to us. He said, this is a NEC team. Please come and interface with them. And those are issues where some of us, we want to come out so strong. Could you say this again? Yeah, you go and ask the Nubian Lee. Ask the list of the members of the NEC. How many are they? Because in NRM, the NEC is about 880 people. How many are these NEC? We were in a hotel. We had sat on a long table. For us, the members of parliament were on one side, and for them, they were on another side. Roughly, probably, they might have been like... Ebirwa byerabirwa naye ate oluusi ebimu bitunulira n'oseka naye ate n'ogamba sijja genda maaso nakubeera nga nseka. Musajja mukulu wa Bedi Bwanika agambye NEC etulako Nubian okusinziira ku babaka ab'enjawulo ab'ekibiina kya National Unity Platform bavuddeyo ne bategeeza nti Nubian ne ku NEC taliiko era nga NEC eyo n'agikulira si Nubian nga ye bwagenda maaso n'okubeera ng'ayogera. Kati nno omusajja mukulu amakiddwa nga Dr. Kizza Besigye kano ategeeza nti teri muntu mubi nawankwasinga Bedi Bwanika era wino wuno gwajjeeyo male nkuleetere Honorable Namboze ate bibye we bituuse. N'omukono gwe mujulizi wani wa mwami Museveni gwe muwabira Kalulu tulimba katambula Besigye alimba Bedi Bwanika oyo kati yali mu kugamba nti tabeerangako musiru nze nali saagala embeera ekyuke gwe yamaana ogera mu kkooti baloya bamaanyi era ne Bedi Bwanika obujulizi bwe kooti yabugaana negamba nti waliwo obubbi ti Bedi alimba dokitanga homaliza obujulizi Bedi bwe yaleetera kuwaku Museveni kooti yabugaana nti Bedi alimba Kalulu tekabaddeko amazima naki nabwenkanya. So Bedi era ekyokubiri omuwulira bbanga lyonna agezaako okwawulayawula mu mawanga. Besigye talina mmwe be bali fe Abaganda twabaki ani yatuloga. So ekitegeeza Besigye tasobola kukola Buganda kyekola kyeyagala si Muganda. So kati Buganda eneetwala etya obukulembeze nga Buganda atena kubuyambibwa amawanga kati abantu abalala bonna bwe banagamba kale mu Abaganda musigale balitwala batya obukulembeze. So olabira ddala nti Bwanika pulaani gy'atambuza egasa muntu atya mwami Museveni kutematema mu bantu. Luli yali Besigye kati Kyagulanyi yayina Lubongo kati Kyagulanyi ne Lubongo Luli Besigye atayagala Buganda
So obulimba bukola ebiseera ebimu. Baganda bange ensonga zino bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'ozitunuulira nkugambye bika by'amaziga oba oliawo bikwasa ennaku okutunuulira nga abantu be balinamu essuubi lyabwe ate mwattu bwe bati abantu bwe bafaanana. Lunaku olwaleero njagala tutunuulire Honorable Namboze ate bwakunnyonnyola butya Mathias Mpuuga Nsamba bw'ali omusajja atali mwangu yadde akamu n'akeddagala guno omuliro nkugambye gwoba gwekumidde si gwakuggwa kati. Bannayuganda kambagerereyo akagero kano kamu agwesimbu. Omwami omu nga bagalana nnyo ne mukazi we nga banaabira wamu. Kati baali banaaba kyala yasooka yesibye etabulo emiryango ne wabaawo omugenyi n'akonkona nze mulirwana wano George mulirwana wammwe kati mulirwana yali munnange so omukyala yagendera mu tawulo obadde ogamba ki mulirwana kati mulirwana namubaga manaka bw'osuula tawulo eyo ku ttaka nesooka nkulaba nkuwadde omwalo omukazi we yalowooza $10 n'agamba okundaba obulabe n'asuula tawulo era mulirwana n'amuwa $10 bagalamu ekisenge omwami nanga nti tonto obulabye akugambye ku $10 zange $10 segubanja yabaddaga byosireeta n'omukyala naga nti azipade abooluganda temusuula tawulo abantu abatuwa sente zaffe tuzibabanja mwe temusanga George n'abasuuza tawulo sente zayagala okubawa tuzimubanja zaffe mube mukira bwereere bannamawulire bangi omulimu gubalemye kuba basuula ki naye mazima sente zebabawa zaffe tufiiriddwa abantu baliresa amawulire amalungi katugamba nakoze ekirabo kikino munange okola bulungi oyogera amazima nze saasula tawulo kuba namanya nti sente George zaagaba zaffe. Ebigambo by'omubaka Betty Namboze bakireke byebyo nzikiriza nneme gattako kyange yadde ekimu okuggyako okubaagaliza oba oliawo olunaku olulungi akume atakuumira mpeera aguludde ne abawe emikisa musubscribinge tulikinge tusharinge kimukola kya tabu nnyo mbaagaliza bisinga ayisa basajja kabaka wangala n'abagereka agerekerwa Buganda.